Buli mwaka Kamalabyonna kya Hospital Mayiga asinkana ebibiina by'abavubuka eby'enjawulo mu Buganda n'ekigendererwa eky'okwekuba mu ttooki ku nsonga ez'enjawulo ezitwala Buganda ku ntikko. Mu nsisinkano ya Katikkiro kya Hospital Mayiga n'ebibiina by'abavubuka mu bimuli bya Bulange Mmengo olwaleero, abakulembeze mu bibiina bino banjulidde Katikkiro alipoota ezikwata ku bibiina byabwe nga mu zino mwe banjulidde ebintu bye bakoze okusobola okwekulaakulanya. Abakulembera ebibiina ebiri wano n'otulagira buli kibiina okuggulawo akawunta mu ssuubiro za Mbogo Sacco. Kamuwange lipooti oziwulidde bulungi era lipooti ezo zonna olukiiko eno waggulu luzikuŋŋaanya ne tukola lipooti eyawamu era yegenda obutereevu ewa minisita waffe mu ofiisi y'abavubuka. Abakulembeze bano mu kwogera kwabwe baweze okwongera okukuuma wamu n'okutaasa Namulondo. Nina okwerekereza buli kimu okulaba nti nno tusosowaza Namulondo okulaba nti Obuganda budda ku ntikko. Era ffe ekikwatagana n'Obuganda era byonna tubizza eri ne tudda ku kigenda mu maaso okulaba nti nno Obuganda budda ku ntikko. Minisita Ssaabasajja Kabaka avunaanyizibwa ku by'obuwangwa n'ennono, eby'obulambuzi era nga yavunaanyizibwa ku mbiri, amasiro wamu n'ebyokwerinda mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa David Kiwalabe Male weebaliza obumu obuli mu bibiina by'abavubuka mu Buganda, bw'atyo n'abasaba enkolagana eno bagyongere mu maaso. Ndebaza ebibiina byonna ebizze wano. Abankobazambogo balinako akakwate kituufu kubanga ffe ne bannaffe ffe twatandika Nkobazambogo mu mwaka ogw''91. Tusanyuka bwe tulaba nga Nkobazambogo ekyatinta. Kamalabyonna kya Hospital Mayiga mu kwogerako eri abavubuka bano abasabye okufaayo ennyo okweterekera n'okusiga Buganda esobole okweyimirizaawo mu by'ensimbi. Okuzza Buganda ku ntikko okutandikira mu bavubuka. Era kyenva muwulira nga twagala mwettanira enteekateeka ya FISA tereka siga. Nfunye essanyu olwaleero Oweekitiibwa Ssekabembe nti kumpi buli kibiina ekibadde kivaayo ng'enteekateeka kyagimanya na bano abato bano ow'omu mbuga aliko ensonga ez'enkizo zasabye abavubuka mu Buganda basimbeko essira okusobola okwekulaakulanya. Twagala mwettanire bino. Ne bwe nnali mu Amerika nabigamba abavubuka. Ekisooka munoonye okumanya teri muntu ayitimuka mu kintu kyonna ng'okumanya kwe kwa munguuba. Ku mukolo guno Kamalabyonna kwatongolezza empaka z'emizannyo mu masomero ga Buganda ez'omwaka guno. Karuna Kibuule, Dawoti TV, Amasukkulumu.